endeko ejimulaba jo bwe twabadde bwe twakere ngoye nga bamuteeka ku nnyingi kulimirira ebijja bye bagenda kuwemukiza ne bana abantu abampa emirimu gyo kati tolabona omanyi sente mmeka zaataddemu ali miliyoni 10 naye nga ate alina okwongera mu sente z'okugjayo eddagala bamuzinga ebyo byonna tebabiŋŋamba nzaalugwamu alina okuzongezaamu naye nga ate jjukira mu kyakoze ne mufuwaali n'obwadda wali neebaka awo musanyufu saagala kulya sente z'omuntu ng'amanyi nti kintu kyengenda okola. So tukoze ne kakalaamu era omulaba Uganda byogere omulaba musajja twali tuli mu fili tukoze naye leero tukoze naye era omulaba ali mu kunamba olugito lugala nawe olugi lwafa simanyi mirimu ki gyakoze egimunaaza mbaddeyo kakalaamu embeera ogirabye otya eno ndaba kati olimu obadde part of it kiki eno shoto giraba bwomu naddala obudde obwekiro nsaba ofuneko omuntu akubeesabeesa ng'onaagiraba n'obudde obwekiro togeza nekakutaana n'ogyetanda lugiraba nze bulijjo byogera naye nga nnoonya engeri gyenkwetawuluzaako naye onfuukidde ekizibu paka bwe ntuuse wano obuzibu bwonna bwe nfuna ono naye suubya sirina kiyenda kufuna toyina sirina gyogamba nze leero nze purezenta omwami kwata ku mukyalawo bukwate ku baana tutuuse ku kyala wali omufu kalipiro maani bagenda okusima ina abafu babiri era nga bwato bwaba atuuka mu kitundu we bwato embeera bwefaanana embeera bwete bwefaanana bwabeera nga atuuka nga bwolaba emmotoka ze zonna zibaako omutambulizibwa ebikozesebwa byo mubeera keesi n'ebirala bibeeramu mu mmotoka omwo era emikolo gyonna egisooka okukolebwa yagikola bonna bamutunuulira butunuulizi ng'atuuse mu kitundu. So kati wano wetuliga emaka era ndowooza ebijja biri manga eyo ewagenda okugibwa omuntu oyo. So kati tumutunuulidde ye atubuulire kikyagenda okuzzaako. Emmotoka eno yebeeramu buli kimu. Keesi mwaba agenda okuteeka omufu ebeeramu nga bw'olengera naye ngoye zibeeramu. Kati buli kimu bwe kiti abeera yeetegese bulungi nnyo ng'agenda okukola omulimu guno. Kalipiro embeera ebeera etya ng'otuuse wantu woba ogenda okukolera? Embeera omulimu abamu kale kibaba n'enneeyisa abamu babeera n'enneeyisa endala ab'ewaka kati bakwaniriza bulungi ne bakulagirira ewali omuntu gw'ogenda okulaba. Eyo ekipa ya giribizi gy'otugamba gy'obeera nayo ng'ogenda okukola. Atulaba tuli mu mimwanyi kati kalipiro ne tulagayo watugenda kubijja. So kati tugenda kubijja. Tugenda kubijja. Tugenda kukijja. Okay. Atulaba kati kalipiro bwato bwe yeteekateeka abeera n'olugoye olweru yatugamba nti buli waba agenda okukola omulimu gwe. Lwaki yambala olugoye luno kalipiro? Kuma weesiba akagoye akeeru. Tokola mulimu guno nga tosose kukambala. Laba buli bwe tubeera nekinganga suwa ndi ne bijja bye tugenzeeko n'olulala bwe tuba tugenze wabeera ekintu kiyitibwa omulamula era tetunaba kutuukayo ku kijja sikyo tetunaba omulamula gwe guno abasinga ndowooza baluyitanga oba empanyi gikyali mingi era n'obutuukawo ku kijja ogenda kulabawo omulamula tekinaba kutuukayo naye ate ogenda kulabawo ki omulamula ogwo gulina kye gutegeeza si nti no baguteeka wano nti no gulamula ebibanja gulamula ebibanja omulamula gulina kye guyamba ku bagenzi bano abafu.
naye kati nze ndudde mu bintu by'abafu bino era gyobola nagaa nabisomerera nnyo naye kati nze kubisoma nti tewali yajja n'ayigiriza nanga nti tugende mu kiraaso egy'ebintu by'abafu naye kati nze ebbanga ly'obikozeemu obikuguseemu kati omulamula guno gwoyogeddeko singa tegusangibwawo ogusimbawo osooka n'ogusimbawo kati tolaba omufu gwe tugenda oziikula nti no bamuziika mu mwaka gwa 2024 kuba aliyo ye muto simanyi naate gyewunyisa ogenda musangayo omusezi tasobola kujjayo ku kkulu nga kuliko obulamu tugenda kulaba abafunga naye nga bwetusomesa kati kino kimanyi kino ndowooza kibaite oba ekiyondoyondo nze nkimanyi mu kuwonya tugeze oba olina amabwa n'okiteekako ku kyoto n'okiteekawo oba olina ensanja bavu n'okiteekako ku kyoto nekifunamu akabugumu n'okukikamula amazzi gaakyo n'oganywa obanga olina alusas gyeziyokka gye mmanyi emigaso gyeki olabanga omuntu oba mukadde nga yafa amatu omukadde bw'afa amatu making agasuwa ndi n'okikwata n'okyokya n'omukamulamu mu matu njagala gundi ino wano jangu Dennis eddagala lemugeno naafu ebombo lino kalipiro nalyo likosa kuba wano ndabawo ebombo kati bye tulina okukozesa ebyo eddagala lye tulina okukozesa agoberera kimbo updates ndowooza olaba embeera okwejaga okubeera ku mukolo ogw'okusigukululayo omufu mufunene gundi wali ngamba bana bagenda okwata ku mufu okwejaga okubeera wano nga wanaabawo omufaana aziikulwa ndowooza abakulu olaba abalagira kunaaba ddagala naawe onaabo babba ne banaaba bokka nze nyina omunnyo gwange omunnyo gutya guno gwennyini gutukose waka oba ekisula nyina ogwange gwentambula nako ecupa eno ya giribizi watugamba kalombolombo naye gwekanga gwolina bana abalala tobakkiriza bokusooka kunywamu bo balina lwo enkolera eddala lumu oba omutima guno ngenda kuyingira nyingirayo ng'omuyekera ogenda yingira wa mundaana kati omuvubuka oli gozi otugambako eyalaba ku kuzika kitaawe asigaddeyo eri ewaka oba naye azze eno ku ntanda ebinaddako akkiriza okubiraba naye ng'obulombolombo wali wabumugamba bwonna ekigambo kyenjogedde mu maaso ga kamera wali atulaba ndowooza tutuuse ku mufu kalipiro tunnyonnyolemu ono bamuyitaani isa tubeeredde wali nengoga sina kutuuka ku kijja kuno nyina kyonnalabe kikikera oyogedde ku mulamula abasinga tugendagenda ku kijja ogenda kisangawo era otugambye nti omulamula guno ogwe ekijja kikino atulaba nedda ssebo atulaba omufu gwe tuzza kalipiro gwazza okusima amannya ge sigalaba bulungi naye ennaku z'omwezi zigamba nti booni nga 5 ogw'Ekumi-n'ebiri 1964 yafa 24 yafa 2024 kalipiro kati wano mikolo ki egisookawo kuba katutuuse ku venue oba ku site ereetebwa omulamula tugumanyi gwawula bibanja ku mufu gukolako ki ate wano olabye ebibanja bibali mu gwawula kale guba gwawula ebibanja nze nkugaya ogenda gusanga ku kijja ku ntaana siwa ogusanze kati sawa yakutandika kuyigula sinaba kufuna byenjagala iyo ono dakika speed ogenda kulanga nganyinenu kati ekintu kino kye batugambanga nti wabaawo omufu agenda okusiguukulwa okutwalibwa wala asimibwa kiro gwe ngozze musana nga n'embuyaga ekunta omukulu kakalaamu yatiddemu nga kamuyambe naye nze ntera kukola kiro okikoze ku lwakakalaamu omutiitiizi tokikolangako misana era okanjikola emisana bw'obeera okikola kino oba na ttiimu y'abantu nga bameka ababeera wano wantubeera abantu nga basatu oba bana nyina gundi gye mukugambye wali eri kati bamala okuleeta enkoko ne tutandika okusima
Ngena tandika okusima njala weetegereze bulungi wano oba waliwo ekituli kyonna kyolengera bakima bwekiri abantu obalaga ekituli kyonna kyolengera kati njagala bwe tuba tutandise okusima emesegi enakugambye ogenda gira emmese egenda kubeera munda ogenda gira owegenda ofubutuka yonna kati otandise okuntiisaamu nange sikuti ate kutiisa omulamula gugo gwena kutandika kyogamba nange ngumire ku kiti ekibasimba obusimbi ng'olaba ekituli kyonna kyemmese ate kyogala twaze n'emmese mu nsawo njala tusime ng'olaba bw'onalaba emmese era toddamu kubuuza mandi kalipyo nze pulezidenti w'abafu kati ate obeera tangu gwe toli mufu ate ng'oli pulezidenti w'abafu kati nze mbakuli era nenkusanga ng'otudde awo ku ngulu awo nyomba oba otataganya eddembe kati watugambye nti abafu bali babiri naye nga ate tusanzeewo omu omulala nawe tulina gye tugenda omujja naye sinaakumanya oba ono mukulu oba ye mukulu tugabe bali babiri naye kijja ndaba kiri naye ono aleka ye mukulu ono yazaalibwa mu 64 n'afa 24 yafa n'emyaka nga 4 busaana omanyi busaana Kayunga Bugerere Kayunga oliyo Novemba ati mugenzi eyo jja kubeera bwono ndeni mbadde nsaba mundeete enkoko yange gye nabasabye tutandika okukola enkoko bakikabe bagireeta oba gwe ogigula ku ssente yo nga famire bagireeta erina kuba njeru weba ekale endala baba poteya tewaba mulimu babaayo ebizibuzibu bibaawo nagibasabye bwe bateriiwo ate kati omulimu gunaatambula gutya enkoko kateriiwo nga ye enkoko yeetaayi kati balina giriba ku kyalo kuno oba balina kugula za mu katimba e Kampala wagireeta mugende mumuleete ensuuluulu ensuuluulu bazisembeze wano ne kofini mugyetike ku mutwe mugireete wano ey'omuto mugirekeeyo tomugere mukikoleko ensuuluulu muleete nga wetutuula wano nga wetunyumya nga wetulinda enkoko baye mugere munoonye enkoko tufu munoonye ekyalo guno tosobola kubulwamu enkoko wemubuuze abo batuuze muzayi wano tuli ku kyalo bakita batya kino kawuku kati ono omufugu wali omuyita otya gwe tugenda okusima leero oyo muganda wa mukulu wange mukulu yafa alina emyaka ngemeka yafa alina emyaka 4 nawe waliwo waziikako yes wakitegeddeko nti olina kubeerawo wano yes oli kalipiro yaŋŋambye nti just kanzije mulage awo nveewo okay yaleka abaana bameka ono omugenzi ono yaleka abaana babiri omuwala omu n'omulenzi omu lwaki musazeewo okumugjawo wano omutwale twamuzika eri seeta ate nga tetwaliwo omukyala we n'atundawo najja nagulawo wano ate nagula abalala kakati ogenda namugjayo namuleeta wano kakati wano ewaka eri waffe kwegamba atekikirizibwa alina kuziikwa wamwe ku kijja yes so kati lino ttaka lya mukyala we wano we bamuteeka kyengamba nti omukyala ye yagula najja n'ateeka wano bbaawe kati mwenge ekika musazeewo mumutwale ku ttaka lyammwe ayeebake ne baganda be n'ab'ekika kye kati ettaka lyammwe liriwa gye mumutwala Kajanse so kati abadde abaloosa nga bagamba munzijeewo wano oba jasime mwakikoze nga famire ne muganda katumugjewo abalootesa abagamba ali mu mbeera mbi lwaki tumusuuliridde natimuleka nga enkuba emukuba okay kati gwe olabirira abaana be yaleka nze nomwanyina kati gwe bakuyitaani nze Musoke David ye baali bamuyitaani Chokiri John abe mwe muli bagwanga ki tuli bakuku bakuku abakuku be bavaawa baba mu border South Sudan nanga okay kitaffe yoke yajadda natuzaale yemwe abaziika omufunga ayimiridde nedda se tuzika wempi
Okay. nga ate omwenge ogujja mu chupa ate oguteeka mu ndeku mukolo ki ogwo ate? Anja nga bwe tulina enkoko katujja tusima eno ginyambeko kibalina okusanga. So kati ekyandibadde enkoko kyekola omukulu ono yasaba buli kimu kyonna ekyeru nola n'enkoko bandeetedde enjeru naye eri bampadde ya reedi nafunyemuuko gundi naye kati gye baleese entuufu era egenda kukola mikolo gyayo tuufu naye oba nga si nnene nnyo naye nga yerina okukola emikolo gyayo engeri gye tukoze budde bulamisana tetwagala kuleeta ebyenzitiza wano bambuuza nti eno tukuwa emizirugavu naye naakola nemaga tejja kukola so kati eri endeku twagitaddeho gyemulaba wali eno endeku gyemulaba jo bwe twabadde tusimentaana jo bwe twabadde tugenda okukola ne tugenda okuziikira ono omugenzi twabadde tugenda ziikira omugenzi twasoose okusala enkoko twasaze omusayi gwe guno gumulengera munaye naffe kenyini tetuli basawo baganda era tetuli basezi naye bakuba nti eno bino tukola bulombolombo obulombolombo obutukkiriza okola kintu kyetulina okukola tulina okusooka bwe tuba tugenda okusimentaana bwe tumala ogisima tuyiwayo omusaayi guli enkoko yaffe ne tukola ki ne tugirya kati neeno bwe tumala okugyayo omufu nga tugenda ziika bino omukulu ono tugenda musala omusaayi nagwo tuguyiwa omwo bwe tumala oguyiwa omwo tuddemu tubikeko enkoko yaffe tugire tugirye. Kati enkoko wano woogitadde nakyo kya muzizo awo woogifumise ndaba eringa n'eriibwete bwe twakoze tulina okusooka okutema bwe tutema ng'eryawo mugira muto tewali wenkola ebyange kati obola kati eno endeku yakoze nga tebanaba kuleeta enkoko agitaddemu yawaddeko guno omusaayi nendekamu kirigigi wange kiribiziyiyo mugiraba njeru kona kareedi n'enkoko nayo njeru eriko kareedi kati kimubadde mumbuuza kiribizi eriko kapapula kareedi eriiso lya bulaaka reedi ekano olengera ekyo kibuuzo ky'enkoko kimubadde mumbuuza otemaawo. Kati ogenda kugijjako omutwe? Ngenda gijjako omutwe nga tumaze okujjako kisirimu. Okay. Nga tumaze okujjayo n'omufu kumufeke wali omusaayi tugulwa. Bakyusa lebo? Bakyusa lebo era lebo egendera kuno mba nsobola ogifuna. Giri bizi eka yamala kuba giri bizi yennyini eriko nkoko. Akwata ogyegenderezangako. Hadi togunywa naye togyegenderezangako. Ebiriko enkoko bingi n'eriyo n'enkumbi eziriko enkoko ndowooza era z'okozesa. Enkumbi eziriko enkoko zibayita. Ziriko enkoko naye enkoko ezibeerako ziba za bulaaka. Nize nkozesa byeri kugoya keeri iki bano balaba abo bali mbyeru naye tugulu ndi mu kyati njeru kati batema butemi kati nze gwange gwakukayo wansi basemani bateekaawo kati oli ali mu nzali n'omugjayo mukuŋŋaanye muteeke mu keesi mwambaze mukole ki buli kimu terere bulungi tumwetike era bwe tuba tugenda mwetika wano mugenda mulaba nzala n'omwetika bw'omu ku keesi waggulu ku mutwe ate ffe tuli basenzi tugenda mwetika tumutwale. Soko jje wano wewe. Kakala mjango. Huo olabi. Uno waguno gwe mukono. Kalipiro wakakala. Waguno. Ni bali ya kaya wali ya. Zawe chawe deda. Ndaba muzika kumpi nnyo. Halo. Soko shike wano. Gazia mu bugazia katini. Ndio wano. Makirirayo. Ebisigadde. Gebindekere. Ngoye ngaba muteka kunyi. Giro tema. Ningo kutema chanje ngileka. Uno wano. Wakibegabe kusimanya. Sobola. Choka tujeji ne mirandi ya gino wano vote. Simeo bulungi wao mutwe guli wano. Mune kuroeko. Eko tumenyere ko wano kati. Ngeyo mufu.
tulaba omutwe guno. Kali so sikayo bino byonna agenda sikayo busisiwe bati. Kati anaavaayo mu ngeri eyo. Tugenda kujja tuje okwatako side nange kwata side. Nda kwata kaka na kaona nkaulira. Kaka ne akawanga kala. Ai nda emubiri. Aya 3. Ojja kuvayo n'omukono. Kwata kana keeru kakwatiremu. Kagatiremu kuno. Anti brother. Emu 2 3. Yinda. Chena bye. Banyotema. Bagira bakongera. Takali kyakutte wano waggulu. Nkubotola. Kako. Ekyo kute kiki mutwe. Kincho mutwe. We mutwe obukono bwe. Tunashuhudia. Demu tusikesike. Nindamu. Aya. Yinda. Soko linde. Temukufe bukutuzi. Tesobola. Ngoma yakiri wano. Kasibe mbulago kavuddeyo kata. Ono. Mulago wana amagulu ge gali eri guno gwe mutwe. Baso kapute kama akagera akagoya ke. Hadi muri mugundi. Nindamu. Tusikani eno gomesi eno gye tusika. Gomesi gatako kana keri. Kakwatireko. Yukira kano ke kawanga kano. Aha. Ngera. Aha. Cheche nagenda. Choko mao. Lete nkoko hii. Tutemeko wali. Totema. Lete nkoko. Eliyo mu mukesi. Tuwale sakamu. Mutuko muzibu. Omutwe gutunudde. Abalabye tuyina bannaye guno omuliro. Lukalubye tutuuse. Neda. Abega. Gunugu naye. Kila ani ogenda kutereza. Tereza mugundi. Kesi jibikule. Then mwale musuukemu. Akadde kanonze wonze cameraman. Mwale musuukemu. Muri seko ngabo bamulaba. Mulise ko bamulaba. Wasajja wuli. Aina maziga wetogerera. Kati ngene mutereze gundi. Mumaliza mu kitanze. Aliga Ndene suukemu mujalemu. Owe. Tunaba. So kati wano kiki kyokola kalipiro? Andi we tugenda omutuusa. Tugenda soka mujja mutu mutereze bulungi. Obikola ali muno mundobo ogenda soka mwambaliza wabweru wano. Tugenda soka kwala musuuka wagenda ogenda. Ndene eddaka ejagenda kungulu tumutereze tumwambaze. Mwalemu. Kati mumugira mwalamu. Soko jemo biri. Emwenga. Ngato gundi bina bijjo. Aha. Gino gye gimu ku mirimu kalipiro bwagikola bwabanga engoye eziri enjero buda zitwogerako kati akulaga nti bazaalirira mu keesi. Kalambuli kimu kimera ali. Wana kali obuliko. Kala mona ya miti ya mauli. Aena musabi. Mauli no sango linyo amukubi esasi. No kulaga kiba mukozeji. Bamukozi. Aya muiguni. Baba gali je kibutu. Atinu kamba ko. Sikutema ko. Soko vyo kulate. Olabo wale kusulu banga kikire mu bwoti kubanga mu emikono nawe kizira kola byo sagala tote oyo none just to kusika ukwateko side nange side what kwande babiri anti ngugambize nawe tosike kati auchwe kwata yakeni morika tukwatani na
Uya vai. Aya. Ai. Jamulondola mpaka. Soko muzi wandu mwambazi. Era maso. Awo abadde ndowooza olaba ekituli omufu wabadde baba bamaze okumugjayo. Kati kalipiro tudda ku mukolo ki omufu nga amaze okuvaayo mu ntaana? Omukolo gwe tugenda okuzzaako bagenda omuziika balina eddagala lye bamuziika liri eriyo eribadde lindoosa. Eddagala obadde ng'oyogerako nti omufu abaliko eddagala olimanya liiryo ndaba biri mu kaveera. tulina okulinoonya wano mu biri. Kati oli kubula kalipiro kati tukola tutya nga likubuze? Tekyakumbula akaveera kalimu ekirimu. Anga tugeza byese tetuganye kalimu ekirimu kati bwebanga kabuze. Kalipiro lwaki bamuzinga kubanga ndaba atali bwati lwaki bamuzingamu? Ono omugenzi okumuzinga bali balinayo ensonga lwaki bamuzinga. Bakati wano bamuziikula bamuleeta guno gwakusatu nga tumuziikula. Kati wano tugenda kujjamu byebateekamu tujjemu tubyambaze bulungi tubizze mu masuuti. Kati nga babizinga kuli gwe mutwe kuli gwe mutwe ateeza okujjamu eddagala jangu tugejangu ono eddagala lye baateekamu tujja kujja musanga jangu okulijjamu lyokkalyoka ndigiramu miliyoni 4 kujjamu eyo eddagala ebiri ebyo byabadde bindoosa so kati nina okukikola. Kati kola siraba mu katubina kola tutya? Eddagala era ngenda ddikulaga Tulinonya kana kaveera tewali muntu gwe baziika mu kaveera. Kituufu ekyo era. Gwosobya kagiddemu baba katadde Nange simanyi era nebuuza. Kati eddagala mwebiri oba libuze era mpaka ngenda ddifuna. Kati utalifuna kibaki? Tirisobola kumbula. Engezako kugaa tirisobola kumbula. Okay, kalipiro kati omulambo guno gubadde gwezinze bwe guti. Naye ndabye ogugolola lwaki ate bo baguzinga? Lindako eyo wakyaliyo gundi. Lindako andika kati okwezinga omukulu alina ekigambo kyayogedde n'agamba nti balina ebintu byabaloosanga nti yafunanga bafunanga ebirooto nti yeezinze emiranda egimuyiseemu abaana abo tibajjeeno mwe muddeyo eri osegede nti eno nti waliyo eddagala eno simanyi tuli amazzi gampitamu simanyi biki biki osegede. So n'enzika yennyini gye bamuzika tebadde nnungi? N'omuntu yanzitidde omuntu omwana omu yafudde naye saayagadde bbaga bwamwadde mugenda kutya okujjawo Bwokola nabo? Bamusanze mu takisi ng'akazza naye tetumuyinaako buzibu twagala tumutereeze buli kimu kye baatutuma tekituukiriza. Era leero lino yensaza ge gye nali mbagamba ate kati okankana twetaaga kumutereeza wagomba gegama oza mugalabye emugenzi era naye yennyini bagenda omuleeta wano baleeta amagumba eruliriizi kekana akawanga kana akali eno kawanga kiiko mannyo mukama waffe ono yakuleese wano yamuziika mu kanzu naffe tebatutumye kanzu batutumye naffe netugenda okukola kati ebigere ebyo ebino gana amagulu nabo mugagala ate bano bamuzinga buzinga bamugagadde netugajjayo katulabeko ku magulu ago togatye ba olwayo yali yayitamu emirandira ebirooto bafunanga kalaamu talina kutya kubanga
kali amagulu ngalabi gano gali mu mpale kati yeno suuti gye tugenda omwambaza eno nze enjala jointi jointi yawano mu ntumbwe nga bwogiraba yonna bibiri kati bino kiina kubiyiwa nina okubigatta bwe nti nziremu mwambaze suuti ye gye bantuba na suuti eyo nogituukiriza era buli kiri wano kirina okugendamu naye nga kigendamu kitya tugenda kusooka kumwambaza engoye ze then wetumala omwambaza tumuteekeko suuti ye naye tugimwambaze oba byonna bigendamu lumu bwe biti bigendemu lumu n'engato tuziteeke wali mabega tumuteeke munda omwo tumwetike tumutwale gye tulina okumuzza omugenzi naye tugenda kunoonya eddagala eryo weriri tuliggyeyo naye ate mami nali namusaba kasente katono naye kasente ke namusaba mulimu gweyongedde kyekiro ekyandeetedde gundi naye ngenda kuteesa naye nze nga kiraya ntiwe kubanga era bwe tubadde tujja bino ebintu kamera zibaddewo kana akaveera siifa abakatadde kabaddewo wano mwagiddewo kabaddewo kagiddeko kati omuntu bamuziika mu kaveera n'enzika yennyini babadde amagulu baagazinga wano nga kiringa ekigugu tebamwegolola bulungi bamuziika nga bamukyamira biri baabireeta ne babigatta wano kabadde kamuwamu kakagugugu kagugu bamugatta muzinga si omufu balina omuzinga alina oba straight nga bwe yali omufu kati wano kyengezaako okutegeeza abantu nti bulijjo tunyumya emboozi naye nga mulimu emboozi zetunyumya nti abantu ne balowooza nti nno ffe tubeereyo oba tubeera mu firimu si firimu nti twagala kubeera nga tulabikira maaso ga kamera singa tubadde twagala kulabikira maaso ga kamera omukulu Kakalaamu teyandivuze motoka okutuuka wano wetuli eno ate nga ajja nga yagala kulaga abantu bulijjo biki byabadde abalaganga omusajja ono bulijjo amusanga mu bifo bya bbeeyi eno olusi abamusanga ku bbaala ye batunyumya byensanze eyo naye namugamba ngenda kuleeta life uli teyagala nakutunuulira nekimbowa update naye yali agamba tujja kugenda sirina buzibu NTV nabo babadde bali ready naye ndowooza nga bwe babeera bize naye kati kino kintu kyetukola tulaga abantu nti ffe tuliwo okuyamba eggwanga tusanze omuntu nga yeezinza abaloosa naye ate bo kye batasobola kukola teri muntu agenda okugyayo omufunga waliyo eriwo eddagala eryo gwe mundowooza yogamba lwaki basaako eddagala eryo ekigendo kyaffe kyakigendererwa ki endowooza y'omuntu gwe tusanzeyo nga w'oluganda lwono atugambye nti n'omukyala yatunda ki ettaka ono gye baali basooka ozika omugenzi ono n'addamu ne bamusengula ne bamuleeta wa ono n'addamu n'abaloose emirundi n'emirundi n'abagamba nti no gye muntadde si we wano mulina okunziza walungi eno waliyo simanya emirandira waliyo simanya biki kitegeeza eddagala lino ono yaliteekako yali ayagala kuzikiza mulambo guno gusirike yali yedifendinga olw'ekikola kyeyakola ate n'abantu be yasindika okukola omulimu guno ne bagukola bubi kubanga gubaddinga buzinzi ne babanga basudde ekikutiya nejjukira omufu alina omugaso gw'amaanyi kisoboka n'okubanga n'engoye ze baasooka omuzinga mu kusooka zabaddemu era ziri ez'okungulu awo kyo sikimanyi nenze byenaloota era byenfunye era byengenda okola kutuukiriza omukolo gwange bwe bantuma kale kola omukolo tugenda abantu abasinga ku bino ebintu bye tukola kati nganze emirimu gye nkola abantu bangi bazze nga bansiima ku mirimu gye nyambye eggwanga nze siyambiddwamu sente z'omufu tezirina mugaso nga bw'ozifunye bwe zigenda nga bwe zizze bwe zitambula waawo omufu waba agenze tadda era sente bwe ziba zigenze teziddamu kuzaala magoba naye kino kintu kyengezaako okukola nti no bannayuganda abantu abamu tewaliwo kampuni mu Uganda muno ekola mu kusengula abafu abasinga bonna bakola mu kuziika bye bakola nze nkola mu kusengula abafu n'okola ebijja by'abafu era ngenda kukola ekijja ky'omuntu nga mpadde sente ng'ali mu nsi z'ebweru
nga nsoose kumanya nti nikuliko eddagala oba tekuli ddagala. Era gwe naawe kenyini oyinza okuba nga oli emawanga g'ebweru ng'ekikubonyaabonya sente tozitereka oba tokola ki naye ng'olwo omufu bamuteekako eddagala. Kati ebintu byolaba basula tebeebase omufu abaga munzize wano munzize wano munzize wano ate naye nyinda agenda okujja wano nga ndooseza emirundi ng'egi ebiri ne leero naloose nga ndwana n'omuntu naye nga mukubisa kino ekikonde guno omukono naye nga gukankana naye onu yennyini yabadde andoosa naye nga si wa luganda lwange era naloose n'ogwo omulamula nga bwe mwagulabye naye ngubalaga nga tukyali nga tinana kutuuka wano naye ngubalaga n'omuti gwennyini gwe naloota guguno era nakimugambidde oli era tugusanze naye si gwe guli gwe naloose gwennyini naye omuti nagusanzeewo nga bwe gwali mu kirooto. Ebyo Kalipiro enkoko eyo giraba enkoko eyo ebadde omukezi nyaffe yakulya naye ng'ate tulina ogikozesa wano mukolo tuddemu tugikose naye bwe tugenda okujja omwana naye ekintu ekisinza okunyiiza nti nokwata omufu ate n'omuzinga mumpa amasuuti muntu omampa amasuuti awo Kasaka tugenda kwambaza omugenzi. Amanyi kati tuyinamu ekintu kyetugamba nti no omunnayuganda alina ekintu kyalina okutegeera nti bwe tuba nga tukola ebintu mulimu abantu abamu kati nze abakozi nina bangi abamu nfiiriddwa abamu nkoze ntya sikola bintu byakusengula bafubuka naye okusingira ddala nti no bwe mba nkola ebijja bwe mba nkola ebijja by'abafu abantu lwaki bampa emirimu bantu bangi bandibadde bantya kale fayini bagamba ono omusajja alabika mulogo baki naye ate bwe mba oli ampadde omulimu gw'okola ekijja aba amanyi nti oyo omusajja baba agenze aba nkoledde emirundi egyo agendayo waliyo n'eddagala eribadde limbonyaabonya n'alijjayo ekisegedde kati eddagala eryo nalyo bwe mba ndigaseegaseemu ate sente mba nzibala naye nagenza okujja wano nga tebasoose kuntegeeza kiki ekibaddewo kisegedde mubadde mwagala mulaba yeno kati kola omukolo gw'okwambaza Kalipiro mwandibadde mumulabako tumwambaze bulungi nga mumulabako omukulu Kakalaamu yatidde sewo omukulu Kakalaamu watidde oyogerereeyo jawo twambaze so bwe tutyo bwe tukola emirimu gyaffe Kalipiro embeera bwete bweri ali ku Simba updates bitiisaamu naye waba obimanyidde so kati Kalipiro ne banne saawa yakwambaza mufu kumusikayo bamaze omujjayo kulaga engoye enjeru yambalizaako engoye tobikula andi kati engoye tugenda zambaliza yambalizaako tobikula nkugayo tobikula bwoti yakulawo eddagala tutamenya wano ddagala mpola mpola ndi bulungi beera mugumu Kalaamu ali mu kutya ali kumpitiriza bakasa nti nze siina ttabu ozingiddemu wano so gwagenda maaso n'okuba ng'ogoberera embeera bwetyo bweri enkoko eyo mugenda giteera wano etambule genda
kugira ngabo ikudde soko zewa ngoma seto jinya kali yako bikula ke goma si yali amukama Ngai tugenda tukwanza mujwe tukagire kaindi sikaise no mas ono kati kwada uchoko katerezi wali wote nenda kusitua nenda mulimu wayayaji mulimu wayayaji ziringa jembe shikamwa wateno nene ejentya abasezi nabagamba tibali abalamu kalipiro kakala muita abulize wano jango abulize wano jango abulize wano ate owuli aji so genda maaso n'okuba nga ogobera embeera bwete bweri bikula ogundi bikula so so olwokuba nti omufu aba yasensevuka yenna kizibu okukwata omukono nti yambaza saati yambaza so kati bakola saati n'empala abyaliriramu mu keesi so ekyo kyokola kalipiro so kati wandize nokwateni kalipiro esaati ojja tulaba oyalirirawo esaati kikyogezako okubanga okola andi kati ngenda mwambaza mwambaza engeri gyatalinako emikono kutugenda kuddamu obipanga okay just ogenda ngoye ze waguze kati engeri gyesiina engeri gyensobola okwalamu vesti kati nina okusooka kuteekamu saati emaliriza bino ebisigadde masuuti bigenda kuddako kungulu okay mpa kugundi jangu dene tayi tujja kiteeka nga tumaze tugenda kubikako obisiga kubanga gana magumba tesinga ntuutuki omuntu mulamu ogenda mwawula kiba kiri kati wano mpale eno tugenda gyambaza tuta 1.2 tugibikako obubisi wanyi kwata ate lwaki tesobola ate lwaki kalipiro guno mulimu ng'ogukola oli musanyufu tolina kutya kwonna tukikole bwe tutyo so mpulidde mwogera ku 1.2 kyekikyawo kyemukoze nti tukole bwe tutyo kikwate nga 1.2 empala erimu ebigere bibiri naye amagulu gennyini gaawukana bwe gati naye ate tosobola gaawula kati wano obanga omwambaza oteeka wano gooti gonna ne gabanga kati ne wali kooti tugenda gimwambaliza wali tugenda kuteekako kati gwe situla wali tubalage wano so mu bufunze kati abamaze okwambala empale kati ekitegedde awo bale nyakakalamu ajja abasitulireko kakalamu jangu osituleko kooti gyeri eyo katilete kooti ejambazeeko wali ekole ebyoja kati sembe zaako wano jangu Robert soko juu jangu osoko ositulemu wano situlamu naye ositulemu naye musaati zinga mukwa esaati
wali okendesa nkomyo olinda kamwamba za koti singa osose n'osiba essaati konooteka bottaani omufu tomusiba bwomusiba era ajja kuba lajjanira tanga buli kimu ne peesa limu lyennyini talina odisiba kyobola ne gomesi bwe baba bagenda omwambaza gomesi buno obubeera obudalizo babijjako kanne lina epeesa eryekkooti tirina genderako anti kati ayina okumanya nti tukola kino twetaaga amapesa g'empale gogaleseeko amapesa g'empale engato ziri amabega ngenda bitereeza mbadde nkyalaga kumwambaza bino eki lwaki obuuliza eyo sembera wano olabuuzo sembera wano sega buli kumpi lwaki obeera eyo n'okola ki anti sembera wano lwaki owaba n'abantu amateeka abaliwa bwejangu wano nawe kennyini okirabe nti si kyangu naye suti mwambaza ya bbeeyi kugamba alabikira ddala nti musajja wa kitiibwa naye nga tongiraba jangu naawe olabe ayambalidde eddala ziri engatta engumu naye ali musajja mwambazi eyo ddiba sokolete wano zino engato olaba za layisi lino si ddiba kulidereza ogiraba ya bbeeyi kye nkwewuunyizaako nti tokoma kumanya bafu bokka n'ebyokwambala obimanyi oba babikweza kuva Bulaaya babikutuma kalipiro engato eyo yasenenga meka eno engato ya mitwalo 17 ate suuti mwagenze suuti ya mitwalo 3 gyali mitwalo 3 mu meka ey'omwana yeri mu mitwalo gyali mitwalo 17 yono bwe yali ku mitwalo 37 oba 4 sikyajjukira bulungi n'okusooka keberako ate keesi eno keesi eri ku miliyoni 4 mitwalo 4 ey'omwana omuto ya mitwalo 7 ate negenda bweti era wonna wetugenda nogenda wanitaayi yegino omutwe kati bugwagwe mutwe onogizza waliwoti leete engata endala tuweza kungatta eyo mpa ku ngata endala awo engata eno si ya layisi si byebintu byemuyita simanyi biki eno giraba engato ya bbeeyi era ndi kintu kyakutumya olina okikola bwa omufuta omulyaza amaanyi oliraba eddiba giraba si byebintu byogamba nti byawali ogenda kulonda ekya mutwalo gumu n'ekitundu njagala odde saidi zeno soksi buli nga teyinamu soksi njagala odde agenda kukwata wano ono tewali agenda kukwata saati ne kooti bitandikira eno wansi omutwe guli eno guyisaako emikono gy'omugenzi girina okubeera bwegiti naye lwakuba ndi ntusanze amagumba gammwe galabika kati olina okumwambaza nga bwogaba omuntu nga balina okwambala nga talina okubeera bweti omuntu omufu waba nga yeebase alina okwebaka nga bino ebigere bitunudde bwebiti bwekirina okubeera sokisi ziri muno munda zirina okubeera bweziti ekitegere ngeno bwetumalirizaawo netubikako eno essuuka eno etulina okubikako bwetuti nga bwe babika abagenzi kitegedde nobikako ngaabika omugenzi eno wabeerayo pilokesi ey'omutwe ino singa oba osanze omufu ono nga akyali fresh nga yakazikwa ebbanga si ddene obeera osobola okumwambaza obulungi kati wenyambazizza ono ng'aweddeyo osuubira oli waba nga akyali fresh era okwata kugulu ku kugulu mukono ku mukono kugulu kugulu n'enyingizaamu soko mbe kugiri bizi wange oyo ndeni mpa kugiri bizi
then bwe tumala okumwambaza bwe tuti tulinawo essuuka gye tussaawo essuuka eno gye tussaawo eri nga bw'ogamba nti no twasanzemu gomesi twasanzemu ki eno ssuuka si ya layisi kiraya nti buli sente zampa making sure nti nina omukola ekintu kyayagala singa mbadde njagala sente z'abantu nandibadde sigule nessuuka essuuka ya sente meka $15 nandibadde ngula zino ez'omutwalo oba gumu kitundu $5 simanyi oba mu dola kubanze sibala dola ndowooza mukitega ekintu kyengezako kugamba eno ssuuka ya 6x6 gyoteeka nga bw'ogamba nti noteeka ku buliriwo 6x6 ate ogulawo oba bagiyita kotono oba gyemuyita kotono simanyi kale naye singa mbadde njagadde nti no njagala kulya sente z'omuntu ndibadde ngamba kantekemu muno weebiri kitundu sente zebampadde z'amasuuka kanzikole ki kanzirye naye nga tenyina okutuukiriza kuba omufu ono gyali bambi abeire musanyufu nange kenyini ampa emirimu anti kati ekyo timuyinza okuba temukitegedde nti nampa emirimu ate ng'afudde temukitegedde bwenkola amazima taatawo ne maamawo bakeera ku majawo bajajjabo ne bafa balina ebintu bye baatugambanga nti no genda ewama olima ebijja lwaki ogenda n'olima ebijja bw'ogenda n'olima ebijja abajjajja abogenda okulimirira ebijja bebagenda kuwemukiza ne bana abantu abampa emirimu gino kati tolabona omanyi sente meka zaataddemu ali miliyoni 10 naye ng'ate alina okwongera mu sente z'okugjayo eddagala bamuzinga ebyo byonna tebabiŋŋamba nzaalugwamu alina okuzongezaamu naye ng'ate jjukiramu kyakoze ne mufu waali n'obwadda wali neebaka abamusanyufu saagala kulya sente z'omuntu ng'amanyi nti kintu kyengenda okola sigera kale kale bimiteddeko ssuuka ziringa ssuuka 3 naye oli yaŋŋambye omuteekeko ssuuka meka ssuuka ziri 4 yadagaye omuteekeko ssuuka emu naye nga ssuuka ogiraba tetulinza awo ingizo akalamu yatudedda olina kutya kuba bulijjo twogera bwogezi tugamba abantu tugenda kukola bino naye nga kituufu banka nginagirabira mu nywanyi wenali ntudde wenagireka wegikava nga boga nti newebika ssuuka nowebika ku bulanketi n'ogigatta kati kyekintu lwaki nkoze kiri so mu bufunze kati ono awedde asigadde kutwala mu kinnya kati kyagendamu ekipya tudda ku mulala nde naye tumutwale ku kinnya bonna tubatwale ku kinnya omufunze aba awedde era waba atambula twetaaga twogere ne mwana yamuzaala tumuteekeko ekimuli nga tugenda muziika ayingire mu ntaana nga mpagundi eziri ku nkofiira era waba agenda mu ntaana agenda ng'omuntu gwe baakaziika ali fresh tuggalawo wano tuddamu kubikula paka ewali emmotoka kwetika bwetisi emmotoka wano egenda kujjawo ebya Robert jangu okwate n'endeku okwate n'eggulu ate wano bakolewo bati wano era tugenda bikawo bate tusobola kuleka nga waliwo ewati kuba kati abatuuze bajjaga omufuwa wano bamubbyemu tubikako jasi obutaka butonotono mbadde ndowooza nti enkoko eno erina okuyiwa ku musaayi wano enkoko erina okuyiwa ku musaayi naye engeri gyevudde wali eri waliwo eddagala eriri awo lyabaddemu era kana kavuyo tebalina kale kawa bweru ako mugenda kazzaayo tulina okukazaayo eri munda etumala okazaayo then tubikeko wano kakwate tugende kemutidde so kati kalipiro kyokola kye bayita batya ekyo kyokola ki kino nzijayo kana akaveera naye nga eddagala ndabyemu waya z'emizindaalo oba muziyita mutya
waya andi abamu baganza amasanyazi naye ndabye buno waya obutini nnyo bwe ndabyewo naye eddagala ekikulu kasati oba liri mu magumba netujja ddimaliza enkoko bwe naatambulira anagironda ye anagenda n'ebyo ogenda gitanga eri ng'ogisazeko omutwe oba agenda gireka nga namu ngenda gireka etambula analonda yanaamanyi bw'emala neddayo gye baagiguze ewanyiniyo yamanyi kati ebaako ebyokola ebiriko byonna oba ebatalina ate kati wuyo evudde awo twagitadde esoose neemalawo dakika zibadde nga nevaawo nedda wali nepapala neddaawo kitegeeza eriko ebyokola kati awo simanyi kati kola omukolo gwe gitatulabe watwade tugenda girya naye ate wetuuse kyetwandibadde kyetwagala okukola mugira muzaako ettaka wano watonotono so embeera bweto bweri bamala okusokolayo bazaawo ettaka obutalaga nti nno oba omufu babyemu bbe so ekinnya bakiziba era omukulu enkoko agenda kugita nga bwatugambye nti yabadde yakuliibwa naye olw'okuba nti wabaddewo eddagala so enkoko eno kitegeeza yina anagironda n'alya oba mpozi nga ensolo z'amusiko naye anaaba muntu ayinza okubuukawo n'ebibambulira so muzzukulu wa kisolo matini kimbwa nze ndi ku kamera era ndi mu field nnumbidde eddala eno tuli kayunga tuli kayunga ne ttiimu ya kalipiro era nga ttiimu ye nga bw'ogiraba bakalipiro grape masters mulina okunaabako ku ngano wena agenda maaso n'okugoberera kati abakulu bava emagombe n'omulambo bamaze okuguteekamu buli kimu ekiri era basitudde batwala ku motoka ate gye bagenda oguvuga bagutwala ekajjansi gye basimye amalaala amapya so kyekyo nga bwolaba embeera so embeera bwetyo bwetambula kalipiro grape masters ne senkulu mandwa yenyini kwali so kalipiro kati kyetuliko olwo tuli kuki abalabi babulire ensonga egenda maaso kati mumutwalawa mumudoka mumujja ekayunga kati tuva kayunga saawa zino oma ku lw'entebe nakawuka saidi so wena ali mugoberera ensonga eno abwekityo bwe bakikola bwe batwe bakola emirimu gyabwe mu keesimpya buli kimu kiba kipya nga obirabye obwedda bwabitulaga ne ttiimu ye yonna so tuli mu mimwanyi mbeera yantiisa aw'omutima omunafu toteekako mbeera ya tiisa nnyo naye nga emirimu egityo egitambula so bwe tutube tubeera mu field nga tubanoonyeza ebintu bino ebyokulaba so bamuyingiza mu motoka bayingiza motoka emotoka yaabwe ya fino eya kalipiro n'omukulu enyini kalipiro wuuyo omulaba so mulimu ogusooka sofa guwedde kati esigaddeyo okugenda kusima eri bamaze dde okusima so kati ekidiridde kwe kugenda okuguziika ategeezaako nti mitundu byekajjansi eyo gye bagutwala so guno guwedde okusima buli kimu mwebale nnyo obwedde abagoberera kimba update okuba gye twatandikidde era obwedde abagoberera ensonga zonna bwetutyo bwe tuli kayunga bente bwembeera nga ndi mu field ngezaako okuba nga mbanoonyeza ensonga zonna nga bwe zibeera so bwetyo bwe tubeera nga tuli mu field tuli kayunga embeera dozengabo ndaba kasana kabadde kaakawe twajjidde naye ndowooza kakendeddemu so nemoloka y'omukulu bamaze okuteekamu omulambo na biki era omuvubuka ndaba ali mu kulongoosa ali mu kusiimulako so kati tusimbula tuddeyo e Kampala tuddeyo ekajjansi gyamaze okusima entaana nebiki gyagenda okuba nga aziika omufono webali nnyo gwabadde agenda maaso okubanga otugobera sigala nga okyatumbudde
sigala ku mukutu sigala ku chimba update sigala maso no kusubscribinga likinga sharing bako gola gendere no bako gola ka stories no betogala zoko gulezo soko je kalipiro so bako chogamba abantu bafe bakisembayo abulabi bachimba bali no mukambi chitugambe kigambe kisemba kwa abantu badinga mu ya kiyaye ngano kuche batya togalawo ngena kujja nguguliyo se wenyewe otula ne tulabako no mulimu gwe yangu okolamu so tugambe kigambe kisembayo ekigambo kisembayo twasoka tumuje tugenda kuwo kubiri naye kati mati ntagenda kubama udde bugenzi wakati bwe tugenda udde nga kiro sagala gendayo oli mwana muto ajja kuleeta obuzibu bw'obulamu so kati bwereedde wano so embeera bwete bwebeera ng'ojjayo mufo nga bwe tuwa byonna enkoko omwenge buki byonna bwe bitwe bibeera okay so mwebale nnyo abadde batugoberera bwete bwe kibadde n'omukulu kalipiro era tugenda kwawukanira wano naye tugenda kuba sijja kubalaga paati yeeri engeri kintu obudde